Akasiimu ako ka ebbaluwa eyo yakolebwa abantu bana era baali balutta unity era ne kakati wano weebali. Abaazirwanako okuva miruka 7 egikola SSEMUTO balumiriza minisita abatwala Alice Kaboyo okukozesa baddisa okusunsula abaazirwanako. Bo bwe bagamba nti bato nnyo tebasobola kumanya bantu batuufu bakosebwa lutalo. Nayingira olutalo 1981 mu mwezi gw'okusatu ng'omugenzi Luta yanyingizaayo. Olutalo nga nalulimu okuva ku Ssennyenya we baamutira wali ekirema. Nze ndi Wessenene. Bampandiika ne nzijuza foomu naye ne kutuusa kaakati ssente tebampanga. Nze Kigongo mu Luta unity nze foomu ezo naziteekangako emikono. Lwaki okuleeta baddiso abatategeera foomu ezo lwaki tebaatuyita ffe ng'ab'obukiiko weebali? Bano abasoba mu 200 bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Bukatira Primary School mu muluka gw'e Kalege SSEMUTO nga bagamba nti mu kusinkana Pulezidenti mu 2008 yawa ebiragiro Minisitule y'akanyigo k'eruweero okusasula abaazirwanako abaana b'abaazirwanako abaafa saako abasika ba famire zaabwe mu kitundu kino mu disitulikiti 3 okuli Luweero, Nakasongola, Nakaseke n'awalala era ng'abantu bazze basasulwa kyokka we kituuse ku mulembe gwa Kaboyo okugaba ensimbi ne kuyimirira ku nsonga z'abadde baweebwa kuliko emyaka emito kyokka nga bagamba minisita akimanyi bulungi nti waliwo abaafa. Bw'abanga mwana muto wa myaka nga 8-10 mumuwandiike kubanga aduyi bwe yayingirangawo amubuuzanga Museveni alikuwa wapi, Museveni aliwa? Omwana yagambanga nti simanyi so nga abamulaba bulijjo ku sukuta kwe yatambuliranga ne ku road bloka oyo teyalwana. Museveni wane wa Nazaali we bajjanga bakasaka. Abasinga ku baazirwanako bali myaka mikolo ddala nga batambula babawaniridde era nga balowooza nti minisita kyandibanga akikola kagenderere. Boogedde ku mbeera mwe bayita mu lutalo nga bamu ku bakyala babbaabwe baafa mu lutalo ne babalekera abaana ate abalala baze bafuure okukosebwa olutalo. Saafuna kasiimo kange nasigaza abaana tebaasoma. Abantu 539 abo baawandiisibwa okuba mu SSEMUTO bayisizaamu abantu 116 ng'ate n'ab'ensimbi tezinnabaweebwa. Eggombolola eno ye SSEMUTO, eggombolola ye Makulubita, eggombolola ye Gombe ne Masuliita zirina enkizo ne kapeeka. Naye ebintu we bibeera bwe bityo nga biva ku mulamwa Pulezidenti nga bwe yategeka mu mwaka gwa 2008 mwezi gw'okubiri nga tuli ekyankwanzi ate ne biwaba tetuyinza kukkiriziganya kukyawaganya Pulezidenti waffe. Mwekubira enduulu musasulwe Pulezidenti esente yazibawa, Pulezidenti abaagala abajjukira ne minisita lwaki abamasa. Nyombi Kenneth yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.